Bannakibiina ki NRM olwaleero nate bakungaanidde ku kisaawe Kololo okusobola okulonda obukulembeze obuggya ku lukiiko olufuzi olwa SEC. Kyokka oyinza okugamba nti omuliro gweyongedde mu beesimbyewo okukkakkana nga waliwo abawanduse abadde ssentebe w'ekibiina mu Buganda Godfrey Kiwanda Ssuubi olwokaana aluvuddemu ne yeegatta ku Haruna Kasolo. agende mu maaso n'olwokaano ng'agesa okumulekera bulekezi ku Buganda ola atukulembere era tukwatire wamu kubanga ebisinga obukulu twetaaga okutuuka ku kati twetaaga okwongera ku pasenteji yaffe tetwakuuma. Atubuulidde nti ekigendererwa kya kugatta maanyi okusobola okuzza omutima gw'ekibiina mu bitundu bya Buganda. Omukwadde yaffe ennene okusinga omuntu Ssekimomo nga Kiwanda twesobola okuteezalinga pati yaffe emu okuteezalinga omuntu omuntu kubanga ebimalawo pati especially ebiseera ebisinga bano bagulumiza omuntu okusinga ekibiina bwagenda nabo ne bagenda bakomawo nabo ne bakomawo twagala okuzimba ekibiina kya NRM nga kinene okusinga abantu nga Ssekimomo. Abalala kuliko Hakim Kyeswa ne Joseph Sewava bano nabo basazeewo begatte Kasolo kati olwokaano lusigaddemu Kasolo ne Moses Kalangwa. Ate ku kifo kyamyuka ssentebe wa Buvanjuba Captain Mike Mukula naye olwokaana luvuddemu n'aleka Calvin David Echodi okuvuganya ne Mariam Naigaga. N'omubaka Michael Mawanda naye ebyokukontanira ekifo ekyamyuka ssentebe w'ekibiina mu Bugwanjuba abijjeemu enta. Ono alumiriza abawagizi bwe okubibwa emizibu nga n'abamu bafunye n'ebisago. Ategeezezza nti kino akikoze okusobola okutaasa obulamu bw'abawagizi be. Tabamiruka ono asuubirwa okuggwa olunaku olw'enkya.